Finally, Madam husband yakomyewo naye akaabidde amaziga ku live nenga wasuze otya wasiibye otya gwe n'omulungi ampuliriza All Channel Media Koli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyega notification bell obenga notified renteka video empya. Oluvannyuma lw'akabanga akawererako ddala akakunukiriza week omuhusband abadde aludde nga takyakola lives era nga omu-wife yekka yakola lives emisana era nga baasemba okukola live nga bonna balwadde bambi balina ebifuba balina ssenyiga ng'embeera gye balimu si nnungi. Omu-wife yagenda mu maaso ng'akola lives nga omanyi nti wobeera mu nnyumba y'Omuwarabu olina okubeera nga weegumya tolina kwebaka ne bw'obeera mulwadde. Bw'atyo n'omu-husband yakomyewo n'annyonnyola n'agamba nti kutereera abadde yatereera naye ng'akyalinamu ebintu ebimusumbuwa ng'ali busy ali up and down ng'akomawo akooye alowoozaamu okudda ku live nga obudde tebujja kumumala nga ate n'enkeera aba alina okukeera addeyo ku mirimu. Bw'atyo n'alaba nga mikwano gye bafans be abasuuliridde n'asalawo akomewo ku live. Surprisingly ng'omu-wife tamulabudde oba tamugambye nti ngenda kukola live naye kyamukoze tali kiddira. Kankulageko beere nga weerabira. Mundaba sikyemulaba kikyuse sikyemulaba kikyuse muŋambe nange mbagambe gye mbadde ebyo byammwe mwogere ebyammwe nze sibalinaako obuzibu mwogere ebyammwe nze sibalinaako obuzibu naye nga mbala mwagalanye bingi ye mbagambe ntya bagambe nti mbagala ntya babuuza nti bagambe ntya nti mbagala nkole ki nkola ki ekibalaga nkole ki ekibalaga nti mbagala nkaabe nga mpulira ndi wano mpulira essanyu kati nkomyewo tubeerenga ffenna nzine can I dance for you guys mbaziniremu muŋambe mbaziniremu yes mbaziniremu yangu wano nga muli bakambwe mbazinire kalimba ki bakiba mukwano nagambye ekyokudya kimala ekyokudya naye tekimala nze tekimala engeri gyembagalini ekyangenda bakolerayo vidiyo nga nzina kati mwe balina okuŋŋamba nzine kayimba ki mbaziniremu kayimba ki benkya mbaziniremu kayimba ki sikati mukisenge mwagalera ka mukisenge kati maama mukyala wange aliwa mami omukyala ebyo bireke maluwa wandisawo akayimba
kensinga obutayagala mu nseene sikawulirangako omukyala wa Mado. Omukyala wa Mado aliwa mba naye sigamba nti soogera naye naye mumisinga akisenti toddamu sindika kukayiba saagala kazina sikagala nja noonya kengendo baziniramu enkya naye ako saagala kazina ako sikagala. Kati omukyala wa Mado aliwa sagala ka message sagala kaluge siko nakajja nga sinabulaba pulira ndi wano omutima mulabeka video kenkoze akoluyimba nga nyimba kagamba yona gyoli nkugamba kino woba Kigali oba Rwanda njugire no kyolabe kwagala biravuma akayimba nkayimbye nga mpulira omukyala mumisinga muneno munda nazina mpulira ali muneno naye nigamba leero kamutege wanene era nze asoosewo naye mulinda simulaba amundabidde mugambe tewakyali kyakukola bwati bwasazibwa omutonzi banaye mumuŋambire mumunjirire kaawo mumugire aje kyokka ekisooka naye banaye mukubire ati nga temunamuyita kujja mumugambe nti yonna kyali mugamba nti nawabeera damamu oba mu basementi naye no ntolose tamanyi nti ngenda kujja wano abali tamanyi nti ngenda kujja wano naye basement egenda musiiwa njagala emusiiwe aveeyo ajje simugambye nti ndi kujja ekituufu naye basement nziruseewo tinajagala emusiiwe emirembe gimumukweku ngambe omwami nzuno oddeyo nzuno wano okuyagala ajje waneeno mpulira mesinga kuwulewo kisu yambwana mbuwono mbuwani mpulira bujosha bwenzimbiza n'emimwaya oli wano obuntu kya bwenzimbiza n'emimwaya ate sagala mumpitire mbumuwe mumugamba ati saidireko eno alamba omwe butamalimu sinamulaba naye nja sikumulowoozaako kati njogera byaki amundabiddeko amuŋambire omukyala alaye omuŋambireko tasonga okumala gaddukayo eri nembayo nga simugambye ekituufu simugambire naye ate nzize wano mpulira njala
mubeere bulungi neddusa okuddukayo nga kati saawa zino njagala kuddayo pera kati omutima gugira guli wano gugira naye kamukubire kangezeeko mukubira Katonda wange ani agirabye. Mami love, thank you so much. Katonda wange mama Rodos, thank you so much. Mami love, thank you. Enyonyi erabike entuma ngendete omukyala entuma ndete omukyala banaye Amira, thank you so much. Kati omukyala ekijja kiki ekijja kiki sisobola kukyerera mugambe omukyala njiridde mu nnyonyi naye ekiriwo kalaafu kaluma kalaafu kanuma naye leka njire wane no tamanga munjirirake mikwano munjirirekeyo mumumpitireko nga nange wengira waneeno nsobole okumufuna naye kale muyambe nze kati ati sinjagala mulabeko soke muyireyo nga mbwe buti soke mbumuwa omulundi gumu awo mugambe awo omukyala n'obwogenda awo enkya nabanjija nyamugamba nti owange jangu tugende kati nejjusa lwaki nziruseeyo Katonda wange sikirabanga ali kwambala mani mu basementi mbadde neerabidde nti teri netiwaaka mu basement teri netiwaaka basement teri netiwaaka kyo kasamugambye kaaveeyo kati oba lwaki nvuddeyo
mbono naye lwaki mbabuuza I'm taking it. I'm sorry. Awo nno mu husband nga bimusobedde ng'akuba essimu ez'okumukuma omu-wife nga tazikwata. Mu husband yeebuuza ebibuuzo bw'abiddamu tamanyi ki kyakkola kegamba ng'ali confused ng'ayagala kaaba gwe linda gye byaggweredde olabe. Anaye tweyambe nonyezeeko omu-wife tetweyamba kale onyambe omugambe tisitaiteko wano niwe kaba katono ng'akawuka Katonda wange ali bize katulindeko tulabe.
Bravo banajja omukyala Mado. Muganda wange ogamba otya? Agamba atya? Tagamba. Omukyala wa omukyala abuliddewo ate omukyala abuliddewo. Omukyala sokoddemu omukoone kolabo baapiikinga. oza sigenda kudduka nzire mu basement. Lindako todduka olagawa. Lindako omukyala waffe ajje. Omukyala tuludde omulabako twali tumumeesinga tutuddukako ng'omukyala tannajja. Wabeewo amagye agayita waggulu agaffe gayite wansi tumunoonye. Afandi yo wangi tumunoonye omukyala ndi wano ndi kumufeefeeta sawa yonnaduse nga simugambe gye ndaga. ebitala bigenda kumulaba. Kamera tuzitadde buli wamu. Tuzitadde buli wamu. Bestman ki ekiriwo? Tewali muganda wange ogamba otya? Ntambula bitya? Mwana mpitidde eno wansi kati waggulu eyo nkulekedde omukyala tumunoonyeze waggulu ze mupitire wansi we tumulabirako wonna tumuleete bulambalamba. Ndi mu eya. Omukyala tumuleete wano omuhazibandi katufaako wano ayagala tuddukako kudda mu basement amulindeko ajja essaawa yonna. Amulindeko. Banange mutuyambeko muyiteko mami. Batuyetereko ku mami ajja essaawa yonna wano tumwagala abamutaaginga mumutaaginge. Mutuyitireko mami kasi akuba. Alabika yakubye endowooza katulinde feedback ejja. Mbwizini jinja. Shati mwebali nnyo. Mwebalire ddala. Mukama waffe abadde akubye oba tulabye otudduseeko? Badde balingizaako eri mu kamooli. Badde olingizaako mu kamooli? Ate nyegenyege naye bantu mmwe bagamba mbu ali munyegenyege naye taliyo mukyala waffe taliyo. Ewaffe tagenda yeeyo, tayinza kugenda yeeyo. Kati ano gino emitwe ena amagye gaweddeyo. Oli mubire yita kusaidiza eno ng'e Dubai. Ndi muli yaki wano. Kanisa mirongo tisa yonna muleeta. Pakingako e Dubai awo ayinza oyitirawo nze ndi wano Riyadh nzija Dammam. Nange mutayize eno ebitimba bisudde. Nze ndi ku mazzi mpitidde ku mazzi. Alimba tujja mufuna. Ebisooka tumumiisa. Naye nfunemu ekirowoozo. Mwe tuwulira tukuwaayo baleetesa engeri gye tumumiisinga ennyo mukyala wange. Abaye tukuwulira baba. mumpulira bulungi. Kati mbadde ngamba engeri gyemiisinga ennyo nti engeri gyemiisinga ennyo mukyala wange kulaba mutyanga munaana muzaayo erugogo mukingisa namuyimbiramu. Nga 8 ogwo Desemba. Iyo nsonga nkulu nnyo. Nga 8 Desemba tumuzzeeyo. tumutwale wakirisa amuyimbiremu. Nandi muzizaayo kerugo ge bakingisa nga munaana namuyimbiramu kubanga
Yitaba okudamu okuyimbira munateekera kituufu mumwesinga mwagala nnyo ate nga bamuyimbiremu ddala wali eri kirabika mutemu teyamatiza bulungi tebo ye bamaaso wali bayimbira ku luno abeera ku tebo ng'anywamu wali bisodasoda bikokokoko bijijiji naye leero engeri gyataliiwo kati leero ensonga ngenda giteeka nga iniro luli nagana nabuuza ye nakkiriza yo ngenda giteeka nga iniro banaye mutwale muzeeyo muzeeyo buza waka kati awo boosazeewo nkyabuuza kuba iniro engeri omukyala gyataliiwo tumuzeeyo. Yes, Papa. Why not? Yes. Lero netwakanga mbi tukulira Yalla. sinalaba yagaana. Yes. Sinalaba yagaana. Nekigandibwa ng'ani akigaana oyo oba mulwalabu bagamba batya oba bagamba yalla Kabulaza Mado wangi sinalaba yagaana zizo Yesu oziraba teri agaanye muganda wange kalas naye bamikwano omuzeeyo leero bamuyimbiremu wali wenyini mpiteko ngisala jange omuyimbiremu kati komekisanga mukwano bambuge nsika amuyimbire ne mwana gwangudeeze nga ninda bebi nga ngudeeze bebi nga gundezereze tyomukwano gunakutula ate bayiniro zitebakola olugambo jasi wano twogerako bwogezi twagala kumuzaayo nga naye tamanyi lugambo bamikwano temukola lugambo bamikwano luteeseza wane eno temumugamba njagala muzeeyo nga tamanyi alabireyo nga mukubidde nga bamuyimbira Yes. temumugamba nga 8 Desemba temumugamba ka surprise kagenda kuba ka surprise twaba wamunyega naye alina amagye bajja mugamba amugamba era tujja kumanya ajja kujja wano nga aliko koodi mulondole tukirowooleza wano eno kijjidde wano naffe tufunye ekifunyo anti labayo tukirowooleza wano eno ate eze sirowooza kintu netukiteesako nemukkiriza nekigaana kukolebwa ekyo kirina okuggwa kyawedde nadda si kirina okuggwa kyawedde dda mutereevu kyawedde dda ekyo ani agambye I will tell her Vincent ng'ogamba waaki tujja kwegaana ffe tetunnabyogerako amugamba tujja kwegaana ffe tetunnakuyongerako kitegedde ekyo kyekisooka tunamanya ekyo nga tuzaako ekya billboard ng'ali kumpi komawo ensonga ya billboard eyo ate nyuma oba tugisa ku ntebe roodi oba tugiteeka mukono batandise n'okundigiriza okuvuga ennyonyi ebeere negaba roodi wama Mado ebeere negaba roodi wali abantu bangi tujagala asooka ye mukyala wa Mado mukono tujateekayo kati omanyi kyetukole buli wamu fune eyaawo Mado fune billboard zinga 8 waliwo agambye tugiteeke na suuti laba comments awo ntebe roodi simanya mukono simanya n'emukono wali Mado ogamba otya
Kampala Center, Metiana, Masaka, Mbalala, Masaka, Ntebe, Jia, Nasuti, Buwama, Kaliro, Yiga, Kaliro, Gayaza, Sudani, Maduma, Landani, Chandyagadde tukole billboard zinga 8 tufune tuteeke mu bibuga nga 8 kyekyo nange kyembadde njogerako kati tebakoleemu kuba bakoleemu abamu bajja kunyiiga mu bifo ebirala bwe neekolera eyange nengisawa nemakindi oli emakinde sobola giteeka emakindi kagiteeka emakindi okimanyi nange ndi emakinde naye saidi yekansanga eno kati naffe tufune yaffe nekansanga kati mmadde yange ojja kisako sitampu ojja giteekako omukono nze ngiteeka ewaffe kasi ogikodako omukono nga ngiteeka emakindi soze babiri ab'emakinde naye ngebyagabadde tugiteeka Ntebe Road buli agenda olinya ennyonyi ng'asooka mulabako n'akomyewo ng'amulaba bwe mwana sooka oddeke abo baba bava mu ggwanga bataaga ab'eggwanga baba bagiraba ate tulina kunebeera nga kyabulambuzi si buli wamu nti ebeerawo nga balina kulinnya ne bajja nebagirambuzi b'emukono ne bagiteeka eyo naye nga ebifo ebiri main birina kuba bibiri Ntebe Road ne Mukono mukono yasooka ate Mukono yayinza esooka omwana simanyi obeera atereera ng'enkyeka notereera tubadde mukabwekala naye ngekibanaye owebushenya atuleke naye bushenyi bamanyi Mado sokoliddeko ate nga lwaki tebamumanyi Mado waliwo waatali Mado naye waffe walumbayo dda zajagwe wafuuse bulala tuli abeeyo naye mama bali sibayi twali akumanyi labe biso sokolebe kasimiro k'omwana gwe gwe musajja gwe nange mayinza kyebimukola mwabasekerera simayiro z'abasajja simayiro y'omusajja ekusanyusa oba yamukyala mwe twogeremuko nga tebaliiwo ekituufu tukateekewa uyo oyambuyeyo naawe twaye tukyakira oyambuyeyo naawe anko tubadde tukanyiza kantu billboard tuteeke mukono twawo omukulu agamba atya bannaye muleke kwesalirawo mweka omukulu Mado wamma kyetubadde tubuuza kati obadde osalamu bifo ki bye tuba tuteekamu okitegeera yateesa atya weyogerere gwe nga ggwe tulemu okusala ekirimi Mukono sokolindeko nga tonnamala kujjukizaamu ebeerabira emakindi sokolindeko naawe ogabe sooka omuwe kyansi ayogere naye ekirala kyenjagala okwogerako ayagala tukole bibeeta Mukono awamu Ntebe Road ebibiri namukibuga makati ekibuga makati kyawo tujja giteeka ku bitala by'ebbaka awo tuteekawo eyaka tuteekawo billboard eyaka mu tawuni wakati era buli wamu tulina okuteekawo eyaka kyekyo kati tunafuna tutya wakati w'ekyo tunapitaawo
wakati mu kibuga tekako babira naka sente mu nsawo tewali kigana sebuto Alese mukulu kulabira busega ku bypass. tunapimisaawo ekisebo mama umaicho ogenda okukola Laba Mado balete side ene ye tax parking kade wali abantu bangi mukiraba mutya eno taxi eno bizimbe bye tax kade ene bagiteka mu taxi park mwennyini ne bakisimba wakati we era bayinza kukiteeka makati oba ku bizimbe ewaggulu bwe birabika wa buli wamu wayimirirawo waggulu wa taxi parking kade oba olaba buli wamu wonna kutegeeza bw'oba oli eri oba okirondera wonna we kiba kigenze okukasa kiba nga kiri alawundi mu tawuni oba paaka enkadde oba eno ku site moolo oba nze kyensaba kiri kimu wamu omwani nze nomba muwewanika mufune obukiteeka nga nze ntoba kituukawo mangu nkirabeko kuba manjagala kirabeko like 2 days buli 2 days nga ntuukako nenkirabako negamba billboard iyo yaffe otase mukono nja kukyeteerayo naye nga billboard eba yamusente meka bannange naffe abafaanizi ba Mado tufuneyo emu tugambe nti eyo tugitadde wano eyo abafaanizi be bagitaddewo temwesiba ku yange omu oyagala kwekolera we billboard nga ya beeyi kirabika wakolamu oyo ndaba awandiiseeko 4 million ani agambye mbu 4 million teziweza kisinzira ebbanga lyegenda omalawo anti era osula nekifo kisinzira bbanga oyinza myezi 6 ngisasulako ebbanga lyenjagala lyensobola bwe liggwako nga ngitimba mu nju wesisasulira naye nga n'abafaanizi naffe tufuneyo wamu tuteekeyo nga si byakusaaga bwakakola billboard naffe tumuyambeko si ya beeyi just wogiteekaye wogiteeka ebifo biba byakupangisa mu kibuga ebyo ebifo bibeeramu mu kibuga waneeno ng'olina pangisawo obupangisa just billboard ogikolera wali ne bagikola obukozi oyinza okumalako emitwalo nga 5 bale emitwalo nga 5 ku 8 kati wali wogenda okugiteeka olina kupangisawo obupangisa ebifo bibeerawo nga byakuteekako billboard kubako period nogamba nti zengenda pangisa myezi 2 oba mwezi 1 oba myezi 6 then ne bakugamba buli mwezi sasula sente bweziti kati atuba tupangisa kuba umeme just when number zibeerawo nga wolaba bino ebipande bibeera ku kkubo ngolaba nga ebintu bibeera nga bakisitandi naye nga kinene kati munda babeeramu zibalubu nga kiri ku kkubo kati lyetubaali tubabako ekifaananyi ekyo tambuzekoko wano Eric omweyiye mbuulireko mbabuulire kuba yalina eyaka ku kkubo webusega kamubuuzi kati ngeze zebusega ezo ziba bwezi tujja sibapangisa kifo ebbanga lyekimalawo lyesente zosasula kati ekyaffe kirina okubeerawo okuva misidama mu lwajja paka lwaddayo nga weekiri eyaffe bafaanyi tulina giteekawo ajja nga tuyingira bufuufu abaddawa paka baddayo mu ddwaliro okuzaala nga wetugijirako nga baze okuzaala nga baze okuzaala Mado tulidde ekyo ina okubeera serious abaye ebintu tebirimu muzanyi olujja lubuto abantu tubagalirawo tekirina bujja
So bwatyo Mado yatandise okuinvitinga abafans babeere nga banyumyamu asobole okubeera nga bw'alindalinda laba oba Omu-wife anajja naye ng'era tebigatta ng'olaba embeera gy'alimu si nnungi agezaako okugezaako wano akubaana amasimu agezaako naye ng'Omu-wife taba gy'ali. babeekasa Mado wali anko kati omanyi kye mbadde ngamba nze mbadde ngamba ekiseera bwe kinaatuuka otuyitemu ng'abafani bo naffe tukuleyo emu nga y'abafanizi naye n'endala ebisigadde ndowooza ojja kuba ng'obiraba gwe nga pulani zo bw'oziina si kyekyo naye ekirala musule bulungi nze nina ebineetaagisa kati kasooke mbeeko byenkwatako nja sigala nga ndaba live bamye ndina musule bulungi nina Mado tukwagala kyewerabira nange mbagala bamawala nagambye billboard yeye kale Don yo wajise eriko mwangambye eye yagwerawo ku mitwalo 9 eri awo Busega nende yakabulungi eri Busega kwa accommodation eri kukubo wenye naye yakabulungi ekiro ojaba anti yamalawo emitwalo 8 nga kuliko n'okupangisa oba just okikola obukozi byonna tambulidde period naye sometimes zitera obaako period nti oba omwezi weguti oba tupangisiza mu myezi 2 kuba ebifo kituufu ebisente ezo zaggambye naye bitera obaako period nti ffe twagala emyezi 5 nga billboard weeri tevaawo ng'eyaka then bwegigwako abayakuwa ekifo naggamba giweddeko then n'opeyinga mo okusinzira ku bbanga oyagala naye nga yo billboard erina ovaayo mu mateeka amala kuzaala netukola ki tugijayo amala kuzaala Mado gwenda byagamba shes live aze ku live batannaba alimba era sinza kubanga simukeberako nange mbadde neewonyeza aŋŋamba ati ali live nga ku mazzi eno sinnamulaba ali waggulu setirakizezinnamukwata looni azigiddewo ababantu temweyabira bagamba ku nkoko yasula birungo enkoko yasula birungo yo eri kwalaali akola ne delivery ate ekyewunyisa n'olusani y'olutwala kyekirungi kyasula birungo toluza bokisi yonna mu lusaniya kubeerako buli kimu enkoko ebaliyaali oyinza okugirya ne weerabira ebintu byonna nga buli kasente kokola kawasula birungo ate akola recovery delivery nebanga ekutuukako bulungi mbadde manyi akola recovery nti gy'olidde addamu n'agikuwa nedda akola delivery kubeerako fooko byonna olusaniya olutwala amagumba g'enkoko ogalya olisula birungo kuliko ne Rolex yajja kulema buli kimu ebibogaboga buli kyowulira ekirungo oyinza okulya olusaniya lwasula birungo leero ne wayitawo ewiiki ne batandika okuyimbira kirina bongo kiyiikayiika ng'otiribiita butiribiiti enkoko yasula birungo omuhaziband ye mukoze ebifatalayiza bino byonna omuhaziband tomulaba bagagala kuyitamu laba ekitama mwenyamu kirabe wamma balumye yoyo eyo nkoko yasula birungo naye nga esoda abeerako mwattu n'ebyokunabeerako amazzi soda byonna mu bokisi enkoko yeeba kwalaali oli enkoko ng'owulira ogirya toyina kyosuula eggumba tolisuula libamu kalishiya mulimeketa ng'oliwulira lyeryo ekyanyumira kuno omusajja enkoko batunda engo naye abamu bajjamu olusaniya naye olwasula birungo olutwala ate lugumu lutya oyinza n'olulirako ewo okumala emyaka 5 onagambye mpaka zirowe yonna bw'okola bukozi delivery ate delivery bayaweerere agisasula kati olaba kitegeeza bw'okola delivery emirundi 5 oba oyina ensaniya 5 ewaka nga zizo
nga zizo nga ne bozikyaza abantu baffe ab'ensani osobola obateerako ne bali nga ku yidi oliwako buli muhabba mukyere ne tukyekola mukyere gwokka olyanga olisula birungo muleke oli olusaniya leero nomala ewiki nga toyoya kuddamu kulyanga emmere ekyali mu lubuto naye nga abatiimu omuwaifu leka tumusomere enamba ye basomere ku namba ye onaba omwetaazi kuyagala surprise oba mwana oba oyagala surprise nga mami omusindikire ku lusaniya oba ani tewali buzibu kansome ku namba enamba y'essimu eyasula birungo yiyo bagenda gye basomera alina wawandiika agiwandiike agirikodinga obulikodinzi agikwata mu mutwe omanyi kusula birungo osobola gikwata mu mutwe ng'ogisoma osagala osaaga abuza lusaniya lwameka nti ngenda kuwa enamba ogamba bugambe nti Mado ate buli kintu kiba kigenda kukwangulira omuwaifu ogamba muwaifu oba muhasibandi kyokka muhasibandi w'omuwaifu ofuna enamba gwe kasita okwonako bukoodi gamba bukoodi okubutakuseera okusalirako ogikutusako mu bulungi koodi gamba bugambi Mado oba omuwaifu oba omuhasibandi oba omaze buli kimu enamba eri ku WhatsApp kandisomeawo babadde babuuza mbu eri ku WhatsApp kweziri zonna waliwo eno eri 074 255 394 ganyangu njiddemu mu luwalabu kakutte na mutwe yiyo ogiraba enamba yeyo yenyini 074 25 53 94 wagikutte dda mu musomo eyingidde tokuutiza yeyo kisoboka sebo azigiro gyesomere mu luwalabu nawali asiremu nkubire ku muwaifu wa Mado asooke nkubire ku mukyala wa Mado nawe buddira bugenze kagendeyo nawe mukebe ataliyo love general respect egwe ono omusajja yeetaaga bitiibwa yasoma laavu yasoma ekigambo kimu laavu emyaka gyemuguni mu ddokooli nga eddokooli ngali tibiyita omukulu ogamba otya taata aba ataala naye amunyiizizza oba omukazi amugambye agende yeekebeze amanyi byebyo ebisinga okugjako waya ati avudde mu mbeera oba omukazi amubuuzizza emyaka olina emyaka emeka bulijjo kali kinyiiza abakazi bokka ekyo kijjako buli omu kali kiyinza okuba kyekimunyinzizza Mado anyiigawo binazimba eddookoolye nalaga nti asobola okukuba buli amuli mu maaso oleno nga bwayima atama oyo golaba nga nsumbuwa wano akwata ente namayanga akwata entebe nadda ku mifaliso ebisenge neŋŋamba bane basement ng'etabusi agenda tunyigiramu kigenda tunyigiramu kimmado oba ayagala maaki ageza nasiruwala anko kiri kitya
Mwana omukyala wange leero aguzeemu simulabyeko. Bambi. Ate nga wedda bakumbuuza bambi bangamba madaali wano nga bannanga ajja kujja mu kkakkane. Sorry. Mukyala wange leero era mbuzeebuzeeko naye ndowoozaako naye kalimbe ndi wano sibitegeera. Era nange sibitegeera kuŋŋambye mbuuzi. Bambi. Mayi nange munakuwalira. Okwano bambi lavu genero. Kiki oba alina gy'olina ky'omukoze? Bambi. Tewali naawe just kalaavu kanumaalumamu ate alabika akooye. I know. Sorry. Ate wadde omaze ebbanga tuyogera naye. Yeetaaga security. Kwatako. Naye kiriwo. Mpulira taata. Samugambe nti ngenda kujja nadduseewo oddusi mu basement nga manya ajja kujja naye ndowooza akooye. Kati ndi wano just kalabba numaaluma. Kyaleka challenge akola nnyingi bambi n'akoowa. Akola nnyo challenge z'abantu simukooya. N'emirimu akola nga ate akole next day bannange yeebalirire kineeno omwazibandi gyali kabambe. Mado tumukubeera omukyala e Uganda mwana. Tufunewo gundi emergency pills nga kyo kibeerawo beera ng'onyiize. Tufunewo emergency pills. Bafumita abaana baffe abato tetulina wakubakwega. Kati tukole tutya muganda wange? Nja kukumanze mundeke byange. Ntesa buteesa tufuneyo emergency. Nze omukyala nino tagenda manya just tukuya kama tewali ategedde. Nedda omanya nga olwaliro nyizeemu nkitegeera. Kati kyengenda okukola nga 8 nina omutwala mu King Sahel Lugogo amuyimbiremu nga 8 King Sahel nga 8 ati kyogenda okukola tugenda kukola tutye ffe tugenda keerayo King Sahel Lugogo nga 8 tutereze eriya yonna amugenda okutuula tutekewo amalwa tutekewo walagi tutekewo tonto tutekewo mwengegere mugenda tukitadde ku mmeeza okitegeera nebakuuma oyogedde endowooza yange mwana ddeno lwaki tolese n'embyogera ondi mbwongo ika naawe nyingira nyo obwongo olinga kakandi mwana ango okitegeeza kati bwemujja tubaterewo buteesi wali tetwagala mugere mu toyi ziri wala poti zibawe ebbali poti nemuddamu ekyo wandirese nenkyogera kyebategera okwogera oba nfuna sikupasaasira naye bambi yasa omwana ono bambi alina omukwano era mukyala damamu waba tazze kibinya amuteringeko akooye omukyala alabika akooye basamugambe ekigenda kuddamu akudde kooti naawe alabika alina gwali naye tolowooza nti naye era abantu 20% gyakooye noleeta buzibu obuzo naawe weeyitirane weefula omugezi ennyo mwana wambadde tutegeze wasiriwalirawa kati madoka simanyinako agambye anakufuna nki oba agambye omulinde tokaaba ndeke tokaaba ali akaaba tokaaba bibaawo gibambi ayino nange nakwata omwana nga ndisappointinga bwento nakwata mukwata nengamba emmango oyo okwegayirira nemukwata alina omukwano bambi juli omukwano gwani gwaba muteesa badawudi jjo gwakyayina bambi tofaayo mukwano tokwata ekitanda ndabo kyesigamako nnyo beera wakati balansidaako wangi tole kasito kyalina obulamu ne sabbuuni wo waali tewali buzibu gumae asabone waali ate nakuwelekaiisha mukwano wangi kasita nakuweereza geisha tofaayo waba abuze gwe naba munaabi sabbuuni wowe ekute bulungi otegeka ekyobu ku mubiri ebisigadde bijja kwekola byokka
Legwe ensonga ya Mado eri serious bambi amisinga munne. Etumisinga Bagifters Mado yabalina tebatugifutinga bigambo natuwemula no batuwemula buwemuzi abeno tebali serious. Jono muganda wange mukolere ki simanyi nakumanya bali njiya solution enamba yo watukuba kweli ulira Mado yetaga twala munyegenyege navayo nga kitegedde totandika katulo nayinza okulira munyegenyege naye muleke buli gwana alaba ajaba gomanga nkoko muleke munange sinyaje tamu sinyaje stop sebeleza yabala nakusibira ku kisenge wabeera ayinza okwefula enkoko awaye leka wesembereza kuno muzigo oya kusembereza muliro wetuleetera bizibu Mado kyobumanya omukazi wuwo newamala weeks 2-3 nga takola ki tayogera naawe gomanya wuwo tewajja mumutwala okujjako nga kapere yazze nga atandisa omwogereza oyo yaba wa miggo nakusiba miguwa ekyo kyo nkikkaka okitegeera omukyala wange ojaga teweraliikirira nga bamukutireko mu dakiika ezisembayo nga teweraliikire kabadi ka Arsenal nga season eggwako bayinza omukola kabadi ka Arsenal nga season eggwako ekiri bwekityo bangu naye omukono bambize bambi mwagala bambi emyaka gino sebo okubanga olina omukwano gwekutu sebo kiba kizibu kitegeeza ono aba akyali myaka giri egyaba Dawudi Gundi Kabaka Mwanga yokoni yazira bamuzaale kati bwe mukwano gwakyalina bambi kizibu okusanga era n'omufuna oyo kibanga kirabo kati ono mutume okuva mu Bayisirayiri mutume wa mukwano okuva mu Bayisirayiri era lozo omulaba si wa bulijjo naawe Bayisirayiri bano basomangako mu Old Testament ab'omukwano olima ate atewa atuddemu watyo n'afaananamu Adamu nga bali ekibala ngade n'obire omulaba nkutegedde kabambi I understand kitegeera kyayitamu bambi kasebo kanyabo sole kasebo kale bakube nakajejibuzaabuza kasebo naye maama onoonya engeri gy'omuyambamu lwa myaka egyo naye maama bakulu tebayambika olusiba alina entondo because ayinza n'okuba yamugambye ekifo nufa ono wano awo kati yakoze entondo tayagala mukonekitinga buno yenyiziza toyinza okuba tiwali kyamaanyi gifuti omubwatidde n'oweefuge zera neefuga Mado jo mbadde nga nawo kulaivu jolu Mado ali womukola ki nembaga bane Mado waali naye ali busy alina byakola ajja mujja mulaba ku weekend then nkugamba leero tuconnectinga mangu yogere n'abatuuze nga bandi bubi okitegeera ningezaako okubanyonnyola naye mune waba munanga ali busy muleke geno naabe sabuni anoge bulungi mukyanga omune wekute bulungi sabuni akola ekyovu oba ojja tukula omubiri ng'oteeka ku mubiri kyo nga kyekola kyokka. Shami, hi guys, can we be friends? No problem, Shami. Customer go fitting ebirabo. Mado, aliwo conditions. Mado, kati nze kyengenda nteesa bwenti ya? Mashagera. Nyuma yino omukazi omwagala osiba ngamba kuba juzi last time wagugu mukawano wali olinye mu mmere yali esigaddewo omukamukazi. Mashagera. Yali live video call. Oyo serious we nali naye si jokes yagugu mukanali nyamboji wa fero tugenda okunywa kikoma kya nga gugu musinga mwana abadde kibireka bimulinye kumba gugu mukali ushitegeera ogayo nayagala omukazi oyo ashanze nkubuli era wabata omukazi wabataze kuli ne banga yabadde aludde nga tayogera naye omukazi ankoze bubi nnyo I'm so very worried and so very scared ushitegeera yakunkabya deno lekera awo mwana no just I'm talking neda just mbuliro na kuma nyoza muziki ushitegeera this guy no kuba na mukwano gwote kumina okuba benga kusoba na mukwano gwote no lumya gayo ankati it is coming to two omukazi yewambi
omwana ali ku buliri wuwe talina kyeyalidde tanaba kunaaba tanaba ssenya omukazi yamulemeseza buli kimu apozinze buli kimu lwa mukazi banna abakazi baagala ki tubayambe talabanga alibizemu akoye naye bannange tukompuleininga akonya kimu alibizemu tawolerezengeka bannange omwana ogenze muwolereza nagamba alimba omutalaga omaye nabadde n'omukazi omulala abadde eri namukwese nyinayo omukazi omulala abadde eri namukwese omukyala wange agenda kujja asakale mpulira amaziga gampiseemu asagaye nti omwana atanzemwira bubi ogenda tusabirako leero eno shirika mwana osoboleka nze wala nze sitegera bintu bakazi bye bakola nnaku zino wedda oyogera nnyo nenkugaba mwana shirika kumba wedda wehatinga olaba nze kyova nava ku bakazi bwebyo mbeera gabize beteekamu kati bayinza okuba mututte mu dakiika ezisembayo nga bamutwalawa ate gwe nkuwolerezo siriwala busiruwazi kati gwe omukazi omanya omulaba kyakola essaawa zino akoyo awumuddemu werego ogwo omutwe ogenda tusabira genda kusaba naye mwana nze sitegedde mwana lwaki omukazi tayogedde naawe mukyala akoyemu sabuni gwe nakulira waliawo gwe nakuweereza yena yamumazeewo ngaoyagala nnyo sabuni naku bbiri lunaku lumu namuleetera geisha bundi bupiisi buna jasi bumazeewo naku bbiri buweddewo mwana alina obwangu oyo akantu kamazeemu supu akamazeemu supu soko sabira omwana oyo nange musabireko nsabire n'omukyala bambi omutima kubenga bambi kuba simanyi akose twetenge ku musajja wabazze nga muwadde time abakazi baagala time naye simanyi lwaki omusajja muwa time ate ndi busy soko sabe nange nsireko otandise saba bawulire osabira mukulaani ku mutima gwensabira eryo liba ssabo saba mulotandikirya sooka nsooke asooke nsabire gundi soke nsabire damamu mwewombeeka ayi katonda lwaki munange lwaki katonda bonaye totulaba lwaki olumya omuntu owansi lwaki olumya omunaku omwana najja kulayivu ssaawa 6 damamu n'otamufaako oba olinayo abasajja abalala oba olina abagagga tugambe okitegedde godfrey lwaki toli mwenkanya godfrey ayi katonda ntegeeza godi lwaki toli mwenkanya mazi muganda wange wanayagala nnyo misi damamu naye damamu yenyigiramu essaawa zonna simanyi nakumanya omunaku agoyingewa sirina mukazi asha talina mukazi muto waffe yafuna omukazi alinga amazina y'emyaka 3 beeyagala bitya ate omukono gwolina gwaba dawudi jjo gwaba kabaka mwanga gwaba kifumukwawa uli naye mukwate ku mutima ayagale omutabani ayagale muganda wange oyo oyiba binagwa into end in tears katonda leo tubulire before tusobole kifikisinga okireme kugwa in tears tusabye mu linnya lyo oba yagala tukusasulira esaala yaffe tujja sasula mu linnya lyo inna lillahi wa inna maze amina erikiriya ebadde kiriya etuuse direct ebadde mada kati soko sabire bana bagifutazi ayi mukama katonda ow'ekisa ekingi katonda omwagalwa katonda ow'eggulu n'ensi tusookera ddala okwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ne tusabira bagifutazi abalungi tulinawo babiri sofa tulinawo butterfly n'omulala bamwerabiddemuko kulinnya kale wadde bakopi gaba bumuli bokka mukama katonda tuyambe bongereko bagabe ku mitima eminene train waliwo empologoma bagabe ku bintu ebyamanyi
bawe bampi buli kye bakola ki buli kye bagaba badizibwewo abali mu kutapinga screen nabo bayamba obawe basobole otugifutinga mwana we Kristo kama waffe. Yes. Abaki amina bagamba amina deno amina nakupata fula ya kikoleddewo akwade empologoma eshala yange kiddewo direct akwade empologoma nyoko yagikola ku TikTok nze no wange bataddewo nekitabo ky'embizzi naye kirimu koyini nyingi obala kwembizi nekabira mu screen ng'eyitawo bweri ate nabwe ekityo bafaani bagezezaako okubeererawo mu Mado ne bamugumyagumya ne bamunyuminkiriza okumuzza mu mbeera okutema empendo oba wano nawali oba kyavudde ku kino oba kiri naye nga omanyi nti waliwo ekikulya tosobola kubeera oba tosobola kuguma oba tosobola kusigala kyekimu bw'atyo teyamaze ebbanga ddene munnange nno n'asiibula laba gye byaggweredde amukwana mulowooza sigenda Thank you, Godwin. Apa? Hello. Yes, Mado. Yo. Chechi yo muganda wange. Nawali ako gambochi. Naye nze Mado sijja kwawuka, actually nja kwawukana naawe. Omanyi obadde omaze ebbanga ng'atojja ku live ng'olumya omwana ebiki ng'asiiba wano akaaba. Naye nze bwe nakulabye ng'okaaba nze lwakuba nange ekyandumyemu munange naye naasanyuse naye wadde ekindumya naye naawe sooka okifiiringe muyaya abonaabona biki wano bali bwe wagambye Tata naye mwana lava eruma ningamba kati gwakaabira wano ng'omaze ennaku bbiri nga tojja ku live kati ate ye amaze kati yarudde ng'abeera ku live yeka lowooza okiwulidde nga bwekifiiringa kaluma mwana naye mwana naawe obeera ng'otusaasira nze nali manyi nti oba naawe olina seekirinya mu ddwaliro nga ngamba Mado yagenda nga mulwadde naye omusajja tadda oba nga nsaba Katonda mutima nogungamba oba it ended in tears naye nga ndi mweraliikirivu biki at least manyaga ojjangu eddakiika nga 5 omanyi oyinza okuba ng'oli bize naye nga tolina budde at least jangu eddakiika nga 2 tukulabyeko obuzeeko ku muwife deno de emisindi naffe tubeera bize naye mwana tubeerako wano nga tulina okulaba abana abantu omanyi kye mwatukola nammwe aba naffe nange ndi awo mbeera nga ndwawo okwebaka nga ndinze Mado n'omuwife naye ate ngenda kulaba Mado tajja wabeerawo Miss Damamu yeka bulunaku kumakya saawa 7 saawa 12 Mado anyiiza sigenda kudda tewali at least beera ng'otuwayiko ku budde papa sajja bitambula bitya bitambula awo ebityo bitompozibwe kyakabi mwana ndikirya olistede Mado aliwo anatukabirira kumbe amaze wiiki namba nga tajja ku live apo siibyo otye siya bulungi ange ogamba otye ajenga lwakita muli mutya bamikwano tuli bulungi Sandra oli otya tulikirya gwe ozirowooza tokubye nnyo omwana naye anti Mado yetamanyi omukyala we kyayitamu kati aliwo anakaaba just abadde yakamala eddakiika oba 2 n'atandika kunoonya omukyala nga tamulaba kati ali omukyala abeerawo buli ssaawa ng'amunoonya nga tamulaba leero weekend omukyala waffe ali bize naye ajja
kasita boogera omusajja alina okubaonya sente nanti si buli lunaku ntanabira ku tiktok mbatumiddeko batiimu One Love mugyebaleko bamikwano kale munaye nawe mwebale kwagala papa ne mama naffe tukutumira nange bambi mbaagala nnyo webale okwagala bamikwano tubaagala nnyo bali omwo mu comments dafini baabo anti kati goli mukugamba omusajja alina okunoonya sente kati ate eddakiika bbiri zamazeewo ye ng'atandise okumunoonya atandise okumiisinga laavu kintu kyanjawulo munnange nanti olina okubibalansinga papa bw'oyagala nnyo laavu sente zigenda kuyitako ate bw'oyagala nnyo sente omukwano nagwo gukuyitako so olina okubibalansinga naawe tolaba nti mada amaze ennaku agenda mu nnaku nnyawo tubagala nnyo nze mumalirize mbasabireko nange nkwagala nnyo Dafi waaye gift wabula gift kale ngenda saba mumaliriza tusabe then wetumwera okusaba twefollowing fenna kale mwewombeke tusabe hayi mukama taata tukusiima tukwebaza olw'olunaku olwaleero olw'obulamu bw'otuwadde webale ekitiibwa n'ettendo bikuddire mukama netwongera okusaba okutwongera obulamu mukama otukuume otubase buli kimu mu nsi muno mukama otutangire ebibi byonna ebyetegese okutulinyira mu kkubo mukama ayi mukama tugenda kwebaka leero otukuume osindike maliika z'omukama zitukuume otukuumire papa waffe ne mama ne tiimu One Love ffenna otukuume n'ababaagala bonna obakuume mukama nsabye mpita mu linnya lyo Yesu amiina badde mbulako katono okusaba mu lulimi lwange anange kale musule bulungi badde mpulira ng'ogenda balala nkugambye bibadde biganye nga ndumbye naye nga wano bonna abajjuddewo tebabitegeera naye ngamba owaayi sijja kugendayo anditusabire mu lwemba lala munange tetulina buzibu nabitegeera kale bamikwano babe musule bulungi naye nze kale naawe sula bulungi kale bambi mbaagala nnyo kale papa kale so bannange live bwetwe yawedde ng'omwife talabiseeko nsaba okozesa comment section tubuulire gwe Mado gw'onenya Mado ye mukyamu oba omwife ye mukyamu okusinziira naku buki bw'owulidde abantu boogera nsaba obeere ng'okozesa comment section naawe otuwe endowooza yo naye nga nsaba Katonda abasaasire ate luutu eddako babeere bonna neyongera okwebaza buli abalabye vidiyo yange to the end ne mulaba obulango ne mutabuskipinga nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala simaye wenyinza kubalaga naye nsaba Katonda bayi kye musinga okwagala neneyongera okujjukiza nti oli ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Towerabira okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Era nenyongera okubaza bonna abalikinga abasubscribing abakomentinga mwenna nsiimira ddala era mu comment section mbeerayo nendikinga comments zammwe nenzireplyinga kyonna ekibeera kisobose katwesisinkane ku video eddako.